Welcome to yet another edition of Share with RKB. Mwebale kusiiba, mwebale kunoonya Mukama, kansula tekisibo kibayisa bulungi ddala, naye era n'oba osiibye fuuka ate okola ebyo ebikusemeza okuppira Mukama. Bali nabulawo kati nnyo bwente okufuuka sister, senga nze Sister Ruth. Ewa naye kyali baddawo. Akasooka kategeeza kyako. Baali tufudde. Mwalifudde kyaki? Mwakati munnange. Kakala ako tekantaataganyiza abantu. Nedda faada. Tolina nti wali era. Ala twaliwo okubeera sister ne bagamba naye kati bannange. Naye kwegamba. Tonaagala ebirungi. Twebaze Mukama. Amina. So today with me is Father Chivi Olako Rado katwagala mu nsonga omubendala naddala nga tuyita mu biseera bino ebyakalema. Father sanyusa okubeerako naawe. Kale nnyabo. Obuze kolabira RKB. Bane mwenna abatulaba ku mukutu guno balamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mbeebaza okutunka n'eggwanga. Ekkutunka. Eggwanga lya kutunka nalyo. Kikyo otegeeza. Byonna buli omu kola bali mu kutunka butunsi. Buli ku mukutu nalabye babadde bagamba waliwo omuwala yabadde agenda kuzaala Zambia. Naye presidential convoy yabadde eyitawo kale nga balina okuyimirira nga bw'omanyi. Omuwala n'afa. Kali yafudde kati bone bwana agende wa Mukama alina ebyokuloopayo oyo. Nabadde Mukama nabadde ngenda kuzaala naye presidential convoy neyitawo kali bitono byakutunka butunsi nabyo. Nnuma ayinza n'okuba omukulembeze abagamba tusiba ssaawa ezo zonna ye nga tamanyi nakumanya. Naye nga wano maybe bakikola. Bali bakikola kugamba kweraga beno ebisimanyi naye nze mbebaza kutunka na ggwanga bannange. Bintu byakulwana bulwanyi nabyo. Oguluba. Baneze waliwo omuntu yange efaasi. Omanyi wano mu Uganda osobola okula nga tomanyi. Ogenda okudda engulungo kaddi. Ogenda okwebalabala mu ng'emyaka egy'okufuna gigenda giyitawo, egyokola sene nga gigenda giyitawo. Kati era kuli atusaanayo course eyigiriza abantu okusabiriza. Nga nayo diguli. Kubanga waliwo w'otuuka ng'aba course ey'okkuba oluseke nga bakifunza ku university. Kuba waliwo w'otuuka nga yemu ku courses ezikuyamba okweteekera future. Tumanyi binaaba jangu nnyo okutuuka ku myaka 5 nga tolina kantu nga tokyasobola kukola. Kati ng'olina kweyambisa diguli eri mu kkuba oluseke ekuyambe okubeera mu nsi muno emirembe. Naye mwebale kwekuumira ku mikutu nga gino ate ne mwekuumira in what I call in the know ate asomaguma. To keep yourself in the know. Oli yagamba if you are not updated you are outdated. If you are not inspired you are expired. If you are not in the know you cannot be. If you are not in the know you can't know. If akokera bidde nyaga if you are not in the know nakyo si kirungi nnyo kiri awo kwegamba mwebale kubanga mwekuumira ku mikutu nga gino ne mwongera okumanya ate n'okuwulira ebirowoozo tewali nnyo kipya naye kwegamba bw'owulira omuntu byagamba ebirala ng'otambulira awo mpola mpola ate ogenda okulaba nga oyongedde okukula oyongedde okutegeera n'okukula mu kumanya. Oyogedde kumanya Father. Eddiini abantu bamanya eddiini before but right now olaba abaana basinga tukuzizza abantu bamanyi eddiini. Tubiseera bino ebyakalema ebyokusiiba nti staff olaba eddiini gwe Father ogiraba otya olaba eddiini yeeyongera oba ekeewa. Gamba eddiini nze ndaba eddiini egenda yeeyongera abantu bongedde okumanya Mukama. Ate n'ebizibu bino biyamba nnyo abantu okumanya Mukama. Eddiini ekendedde mu bantu. Tekendedde. Ebyettima. Tekendedde naye abantu bali ku hedge. Abantu bali so stretched. Kati bw'olaba bannayuganda abafuluma manyi ono okufuna visa tugeze nti ogenda Canada ogenda UK ogenda mu America ogenda wa ebeera celebration obeera nga dduse kibambulira. Kati obeera nga dduse kibambulira omuntu bw'afuna visa era bw'ogenda mu kwembasa ezo osanga bannayuganda bangi buli omu ng'asimbye awo bagenda. Kati ebizibu bino ebiri muno unemployment ebiri mu bufumbo obwavu endwadde gamba kizibu nnyo abantu omuntu kyangu nnyo okubanga nga ddiini agirina naye olw'embeera eriwo n'akola ekikolobero olw'embeera eriwo nabba olw'embeera eriwo n'akola kugamba eddiini abantu bazirina naye waliwo embeera ebasindika okukola bye bakola naye ate nga sikiwagira ekyo si kituufu nti omuntu olina kubba kubanga tolina naye bugamba eddiini abantu basabi naye lwakuba eggwanga lyaffe nalyo amateeka agafuga amasinzizo n'okusinza n'okwegayirira tegaliiwo.
katulina buli muntu yena asobola okujja n'eddiini ye nga bw'agireese kale eddiini eno nga nyangumu okusinga eri gamba eddiini zino ez'edda ze kaasangwawo zaasobola nnyo okulambika abantu mu ngeri entuufu naye gano amadiini agazza amangi buli muntu otandika butandisi wali kasobera omanyi okuyimba omanyi okuyigiriza ng'otandika butandisi kyakiyo kalugamba ne bajjayo n'ekiri endowooza lwaki ku sande nyina okugenda mu kereziya lwaki ku lwokutaano nyina okugenda mu muzikiti lwaki nyina okusiiba g'amateeka ago abantu bagenda bagajjawo amateeka eddiini zino kwe zaazimbibwa banyi abantu bangi boogera nnyo ku luck naye ate boogera less about law so much of success is not only about luck. Actually, even someone said luck doesn't exist. Luck is only a meeting point between preparation and opportunity. Abantu boogera nnyo ku mukisa ebeera biretteeka nti ensi eno etambulira ku mateeka buli kimu kino kya mateeka n'obugagga obujja mu mateeka buli kimu kyonna ekirungi kiba mu mateeka waliwo principles waliwo guidelines waliwo engeri gy'olina okutambulamu okutuuka ku byolina okutuukamu kati gano amadiini we gaabeeranga ffe nedda mu bukatoliki bw'omalanga essande 3 nga tosomye ne bakimanya nti tosomye kasa weeyongerayo bakolanga kye bayita excommunication gamba bakutuula ku ekereziya baga tokyali kati gwefuna baga tokyali mu katoliki tokyali watolabika olaba ne mateeka 10 tulinamu olongoosanga olunaku lwa Katonda naye abantu bangi gano amadiini agazi nago geetaagako guidance geetaagako regulation geetaagako some kind of bounds of operation omuntu alina kyaki alina kukola ki toli wabeera zebera n'abyanguya jangu bwe babyanguye batyo kajja kulaba nti abantu balambikwa mu ngeri ntuufu kubanga osanga nti oli musumba omukyala n'aba musumba n'omwana aba musumba awo ate n'ekirala nti amadiini gano gawadde nnyo freelance gawadde nnyo freedom omuntu osobola okukola buli kintu kyonna era ojja kulengera nti abantu abasinga oluusi n'abakulembeze be tulina abasinga bali mu ddiini zino ennyangu zino ez'ennyangu overnight nezifuuka overnight this kind of freedom ereetamu abantu okuba nti eddiini agirina mu mutima naye mu bikolwa nga teriimu naye kati bannaye twagala okubajjukiza tuli mu budde ffe buno bwakalema budde bwa kisiibo abasajja bali mu budde bwa ramanzaani ffe waffe mpigi nagamba bo basiibuluka wamma idi yawedde idi yawedde kakati abasiraamu bo bane mukuliko okusiiba mukuliko ekisiibo mwebale kukiyitamu naye abantu mbagamba mu buli mwaka kati yaffe abakatoliki tulina ekisiibo kya mulundi gumu kyekino kati gwonaaba tosiibye kikusubye olina kuddamu ate mwaka gujja kati n'okufuna ekintu kyensinga okwagala kubanga olaba batakitegeera mu ngeri nanti kati wano obudde kati bugenze ate asiiba nze ndaba lya mmereyo gw'ate asiiba lya mmereyo toyinza kubanga kati ntandikire wano nga tetwakusiiga vvu ekisooka tetwakusiiga vvu ng'obadde oli eyo tabajjuka mu bibyo emmere olyanga atali mu kisiibo makya mutundu kawungeezi kiro naye kumakyo nguuli okyanywa omwenge okyanywa kyakola bireke lya mmereyo erinda kya mwaka gujja naye ekisiibo kyaffe ogamba mujjukire okutambulira ku mateeka mu ddiini bw'obeera ng'oli musiraamu nti emirundi 5 nyina okusaala gisaale kugagisalira etteeka nti okufuna ebirungi by'eddiini olina kukuuma ekyo nti kati omukatoliki budde nga tuli mu bwakalema budde bwakusiiba ti omukatoliki then noonya omukatoliki asiiba atya siiba nga bw'asiiba omukatoliki batugamba nti omuntu yenna nga toli muto nnyo ne14 n'okudda wansi abo tubagamba tosiiba mmere genda bikyali bito siiba bintu birala eddala ewaka likendeeze okola emirimu tubagamba abaana tubalambika mu gundi awo then naye tugamba nti mu myaka 15 awo oba 14 kale n'okugenda paka myaka 59 ng'okyalina amaanyi wandibadde olunaku olya mulundi gumu
olweggulo ekyemisana kyo n'okubawo endobo nabagamba osanga abantu abayayuya mu taxi budde buno kiri nomo it is fine omuntu ng'ayayuya yandibanga mu katole kiwaffe omuntu asiwuse toseka lwaki osiwuse mwanedda tobuuza bingi yandiba omuntu ali mu kisiibo naye okusiiba fasting mulimu okusiiba ebyokulya ebyokunywa then waliwo n'okulondayo ekintu kyoyagala ennyo wandiba ng'owoomerwa kali kootegedde keejagala ennyo mpulira n'amatu gajula kunjiika ako n'ogamba nti ebbanga lino akantu ako kankeesonyiwe kankaleke naye nga n'emmere ogisiibye n'emmere ogisiibye kino kyakubiri kinyongereza ku kiri n'ogamba kino kankireke then womala ebyo byokulya n'ebyokunywa oyinza okugamba kati waliwo ebibi nabyo n'obisiibako bino byonna obwenzi obubbi obulyato obuyaya bino byonna bigendereddwamu okuteeka omubiri guno mu mpisa kubanga omubiri guno gutukyankalanya ogunafuya oguteekeko ekkomo ogamba omubiri gwe gukusindika okukola ebintu byotalina kukola gulokera nga obikoze naye nga tolina bikola so omubiri guno gusaana we are taming the flesh through fasting nga tusiiba gamba omubiri guno oguteekamuko ku mpisa gusobole okuwuliriza command za spirit the commands of the spirit commands of the soul gusobole okuba nga gusobola okwefuga ate nga tegutufuga naye mulimu neppira ey'okubiri eya almsgiving father nalava ku kyakusiiba kiri nzikirizibwa okusiiba omwami wange omwami wange okunsiiba bwe mba mwagala nnyo kati kiba kyakuteesaako kubanga obanga mwagattibwa obanga mwagattibwa muli muntu omu sikyagenda bugenzi n'akomawo kawungeezi nga wegalidde mu sitoowa nemugamba nkwagala nnyo nokonkona mbaako tomanyi nebuli basoma faaza yasoma nti no ekitanda omusumba akireka eri nedda naye musobola okusalawo mwenna nemugamba mu budde buno ensonga eno tugyesonyiwe tugireke bagamba katonda alaba mu mukisa gwe kyolina okukola olina kikolera mu mutima omanyi n'abantu abagagga bwe munasoma ku billionaires billionaires, trillionaires, those successful people, bajja kugamba everything is a product of energy, inner power. Amaanyi gano ag'omunda. So naye Katonda atunuulira your inner will, your inner decision. Ekyo eky'omunda ky'oba osazeewo muli gwe ky'okoze ng'ensi tekulaba naye ng'okikoze Katonda kyatunuulira buli omu mu busobozi bwe n'akuwa omukisa. So gamba ebintu bino birina okubeeramu okwagala tolina kukisiiba lwa mpaka olina kukisiiba lwa kwagala sikusiba kabandabe nasanga omuntu ng'asiiba ennaku kyenda edda nembuzo wali wakuba mukama tteka ekiki nnaku kyenda ng'osiiba oba wakola musango ki n'osiiba naye kansiibe mukama nkola ekyo nedda mukama tayagala obeere nga okola bwoti mukama ayagala obeere kugamba ekintu kyonna okikola mu kwagala mu mukwano n'ekisiibo kyakola mu mukwano mu kwagala si kyampaka teweeteeka nnyo ku bunkenke n'onyiga n'okunyiiga tebakulamusa todda namu n'ogenda banne nga tumanyi olina obukatoliki buno tumanyi olina obusiraamu buno okusitirawo nedda gwe yasiibe nedda tulina kukikola mu butuufu bwakyo naye mu bufunze ng'okusiiba kuli awo waliwo n'empagi endala bbiri enkulu waliwo empagi eya almsgiving okuyamba bali mu bwetaavu omanyi tewali billionaire atalina charity organization tewali billionaire atalina foundation balina zi foundation balina zi NGOs balina way to give back buno obudde bw'ekisibo bagamba naawe bino byosiiba biwa omulala sikigamba nti omwana abadde ku ssomero osiibye sukaali n'omutereka nti onaamunywa oluvannyuma sukaali gw'obadde olina okunywa muwe mugabe yes ono bbiya gw'obadde onywa mu kisiibo sente zonna zikwate nga bazizitwale mu kereziya genda ozitwale wali mbakateyambe nalukolongo genda mu babies home oziweeyo ziweeyo okiraba nedda nedda gwe sente zobadde ogenda okuguza akantu ako zigatte wamu funagwoziwo omulala buno budde okwejjako n'okuyigiriza abantu obutaba mukodo kubanga naye mukama teyali mukodo yasindika yesu kristo najja n'atufiira ku musalaba manyi waliwo abantu abakodo nga sente okuzimujjako either olina mufera olina kumuliba oba kumubba bubbi naye nga tosobola kuwa sente banaye abantu abakodo bazibu nnyo bane mwenna abakodo mu kiseera kino muli bazibu nnyo omuntu omukodo takwanika omuntu omukodo tabeereka naye omuntu omukodo wakwegendereza nnyo bane mwenna abakodo mu kisiibo kino mulekere obukodo mufune bwe muyamba ate osanga n'abantu mayumba gae mulina engoye empitirivu
osanga omuntu engato zalina alinga alina amagulu ga octopus. Engato ziva wano paka eri. Manye octopus erina amagulu mangi galosanga omuntu. Oyogera ku mukazi abukyafatwa n'engato ennyingi. N'abasajja osanga omuntu ng'alina baketi ya stokisi ogenda kuzirya zitoli. Baketi ya stokisi zino zaba ziri omwo. Yobera engato ziva wano paka eri owaye okubuuza amagulu olina ga octopus oba olina nga aganga abiri. Bwagega kano kali abiri. Gamba bannange. Oyagala agabeko. Genda mu kisenge kyo. Zino gomesa empitirivu ennyingi ezigenda n'okukanga abantu ng'ofudde. Bagamba maama yali azikweka eri. Jayo gomesa ezimu togaba nkadde. Waliwo omuntu yaletera ebintu naye mugamba wayi bino kyonna kyono kizzeeyo kuba kyali kisusse. Kyonna kyayulika waliwo otegedde. Kyayulika takyabyagala n'abeera ng'abiwa abantu. Funa ebintu ebirungi bigabe. Amasaawa lumu waliwo omusajja omugagga edda nakajja wano e Lubaga yantwalako mu nnyumba ye nga y'amaanyi. Kakati nalina akasaawa kabi n'atwala gy'asula kitanda kirungi nga kirungi kati mugambe naye kati nga ayina essaawa awo ziva eno paka eri kati eyange yali mbi nengezaawo okusuka omukono guno agirabe nti anaakwata esampeeko emu teyagiraba. Neza kusuula omukono gweti nga talaba paka wetwavaayo gamba ekiro kyansala ekyo naye kwegamba nezako bagamba ebintu ebimu nze waye nakebeddeko ewange mabegakaawo nensangayo engoye nensangayo zi t-shirt nensangayo engatto byonna nebifulumya naye nga baba byetaaga ne babitwala. Bulungi kyo buli mu kugaba father mu kaseera kano. Kwegamba okugaba ntandika na Bible Proverbs 11:25 batugamba a generous person will prosper. Whoever refreshes other people will himself or herself be refreshed. Ekyo nakonnokamu. Then akandako kubiri. Giving gives the giver more than the given. Buli bwowe nnyo weekaliza n'otega. Okwewa bwoteze. Olaba mu mmisa abantu mbagamba n'okuwa you are parting with something to get something. Yes. You are parting something and you are setting up yourself to receive. Gamba okuwa okiraba kakubulire ne mateeka g'obugaggawala you can only become a billionaire if you create more billionaires. You can better become a millionaire if you create millionaires. Gamba bw'ogaba ennyo buli ky'ogabye kidda. Bagamba buli kikolwa kyaffe kye tukola kitandika ugamba ensi eno is wired with a lot of connections and so on. Buli kintu kyonna kyokola kitandika olugendo okutambula okusaasana kikomewo gy'oli. So buli kintu kyonna kyokola oba okyekoledde naye nga tomanyi ate kigenda okudda nga kyekubizaamu. Yes, nga gye kikoma okulwayo n'okudda. Of course kiyinza obutadda mu ngeri gy'okiwadde wandiba ompadde ssente naye ziyinza obutadda mu ngeri ya ssente naye ziyinza okudda mu ngeri nga zintaasa akabenje, ziyinza okudda mu ngeri nga mbyo ndi stranded nenyambibwa. Kwegamba emmotoka neegwa neyeefuula n'ovaamu ng'oli mulamu. Omuntu ng'avuddemu buli kintu kyonna kyonna kye twagwamu tulina omukono mukyo. Era abantu mbagamba muyige nnyo okuwa gino emikono giri ebiri ogumu kugaba ogumu omanyi bayita Dead Sea. Manyi lwaki bagiyita Dead Sea? Dead Sea mulimu emigga ebiri egiyiwamu. Emu bagiyita Sea of Galilee, emu Jordan River. Zino zombi emugga guli n'ennyanja eno mulimu ebyennyanja kubanga Sea of Galilee Sea of Galilee eyiwa mu Jordan River. Jordan River eyiwa mu Dead Sea. Mulimu ombi mulimu ebyennyanja naye Dead Sea terina mweyiwa. Yes, eri dead. So omuntu yenna atagaba obeera dead inside you. Naye ate ne Pawulo ng'awandikira baluwa esooka eya Pawulo ng'awandikira ab'e Korinti omutwe ogw'omukaaga onyuyo olw'omusanvu bagamba you reap what you sow. Bw'onaku olutandika kati emikisa gyonna gye mpiseemu olwaleero gye ndyako waliwo olugero lw'Abafirika bagamba bw'oba oyagala okugenda emmanju toyinza kuzimbirawo toilet. Kati singa mba njagala kugendayo toyinza kugisima n'ogizimbirawo n'okola ki. That's an African adage. Kati buli kintu kyonna okuva lwakedde tewali mukisa guva mu ssaala gw'olyako leero. Essaala zonna z'osabye olwaleero n'ebikola by'okoze olwaleero obisize biri mu kumera naye byetaaga obudde.
kati Father waliwo n'abantu abanga ye bamuta ndikange ng'akanyweza era abo tebagenze nnyo wala. Omanyi ssente zino teziva mu kukola nnyo. Ssente tezijja na hard work. Ssente zigoberera nsonga liringa ddogo oba mukisa. Omukisa gugoberera nsonga. Sinza kuba sina kye nakola n'ondoga tewali terikolera eddogo. Kizibu nnyo omuntu okupa eri n'agamba muno kankuloge nga tolina akakwate tolina kye wali nkoze naye singa ntwala bbaawo. Singa ntwala bbaawo kati awo wabeerawo obuzibu. Singa ntwala bbaawo oba olina ensonga osobola okugenda okuconnectinga kugamba omukisa gugoba nsonga. Abantu abamu kati beerimbise mu makyaki ne basaba kino na misana n'asaba ne munimu zatamanyi n'abooka nabuuka n'akaaba n'okukaaba. Nedda ebintu si byakutiisatiisa mukisa gujjerwa mpaka gy'oli. Kati ne mbudde buno bw'ekisiibo mbeegayiridde muyige okugaba. Bannange okugaba kufuna omuntu yenna n'agaba ogenda mu life of abundance. Abatagaba mbeera mu life of scarcity. Oba yakubeera mu abundance per day. Oba oyagala okufuna emikisa gyonna nga olaba togigwande naye nga gizze gy'oli. Ojja kulabanga mugabe mubeere bagabi mubeere bamutima mulungi mubeere generous mubeere so compassionate nga Mukama Katonda waffe bw'atuwa omukka guno gwe tussa n'atuwa buli kimu kyonna. Yes naye mugende nga mugenda ne mu famire zaffe abantu abagabi be bafunye. Abaami tebakyatuwa Father kankulope wangi anti bwe bunaku bubajjudde abantu abiranga bubaya nga tugaba tufuna buli ssente zonna zonna zebateeka ku mukazi zebateeka mu mukazi zebateeka mu baana eza fees ng'obajjanjaba buli kimu kyonna kyonna kijja kudda gy'oli. Era mwenna abanaasobola okuwangaala mujja kutuukiriza Bayibuli kyegamba mu Proverbs 16:31 engero 16:31 bagamba nti envi z'obukadde kye kirabo Katonda kyawa abantu bokka abakozi by'ayagala. Abatabakoze temutuukayo. N'omulembe buli generation ewa promotion. Olina okukola ebikolwa ebirungi nnyo omulembe gwe gusanyuke gugambe oyongere omulembe oguddako. Naye bw'okola ebikolwa bingi nnyo ebikanga n'abafu kiba kitegeeza omulembe guno gugamba olina kufiira mu mulembe guno tosobola kweyongerayo. Bali abaana baffe bakolaba ebintu by'okoze bagamba mubeere bagabi ekisebo kibajjukiza okugaba abantu abali mu bwetaavu abantu abaavu abantu esinga yagaana. Mujjukirangayo nasoma ku basajja abagagga bagamba buli lunaku kolera ekikolwa kimu ekyekisa kikolere omuntu nga takisuubira bwe kimukolere tolinda kwebaza kimukolere bukolezi ogende mu maaso kubanga bye tulyako tuba twabisigadda. Then akasembayo mu kisiibo kino okwegayirira prayer. Abantu mbadde bagamba buli gyendaga nti no yabo everything we have atasoma gumamwawo kuba babagamba amusoma oluzungu ne mugaana yogera oluzungu kusomera nga toyagala kulwogera kati guma mbagamba nti no oyagamba yimba n'akwogera prayer about prayer. Everything that we have is a resource. Your job is a resource. Your investment is a resource. Whoever gives you money is a resource. We have natural resources and maybe artificial resources, whatever. So we have natural resources, necessarily natural. All these ones are resources, natural resources. The trees, the food, everything gives us food. We get water, and everything goes. Those are natural resources. And artificial ones, the ones we make, like our investments, like our jobs, and so on. So everything is a resource that gives us money. But now, if it's a resource, who is the source of these resources? God. The Most High. God. Yes. So I've been telling people, remain connected to the source of resources to be a source that will become a better resource to people. So, buno budde bwa kwegayirira. Naye kulina kuba intense. Mwabakatoliki abatamanyi ennaku 8 ez'ekisiibo baafunzaamu emyaka 40 Abayisirayiri bwe batambulira okuva Egypt ogenda mu senta zaabwe. Yes. Ezo naye jjukira nga basimbulayo Mukama yabagamba buli omu afune akaliga bakasale omusaayi gwako bateeke ku mufuubeto gy'ennyumba ku myango nti malayika ono bw'anaabazze kubanga bali indignant. Falaawo ne banne baagaana okukkiriza Mukama kyabagamba baabonerezebwa nga buli firstborn afa mu buli family. Naye bano abaana ba Isirayiri baalina omusaayi kati malayika bwe yajja angel of death bwe yajja omusaayi guno buli family yaliko omusaayi yataasibwa. So if you like Passover, Passover ye Pascha. Yetukuza abantu bajjukira okulumulwa kwabwe. That's why zina kubeera very intense.
intensive prayer, intensive fasting, and intense almsgiving. Intensive prayer ogamba kuno obudde bwandibadde kiseera kitukuvu. Holy month of fasting. Holy 40 days. No partying. No, you can party. You can go partying, you can do whatever you're supposed to do. But remember, you remain in the right stature. Ogamba mugeze kula muno mweyisa mu ngeri entuufu esaanidde mu maaso ga Katonda mu nnaku zino 40. Naku 40 eringa nga retreat. You are treating yourself again. You are treating your physical life. You are treating your spiritual life. Abantu abadde bagamba ku makya nti nno miseewo obulamu. Okusoma kuwa obulamu. Obeera treated ojjanjabwa automatically oba ogeze mu bintu bya Mukama Katonda. So bale ekisibo kino twakiyita mbuyisi naye nakyo kikuyitemu. I know. Otuulira omuntu nga yasiibye. Yes. Nga ataddeko omubiri omwezi guno. Nedda kisoboka. Omuntu obeera mwena mwenna abageze tugenda banoonyerezaako. Mwenna abongedde okugejja mbudde buno bwekise mumadde mulya. Naye nga twabagamba bannange musiibeko sobola tugenda mu maaso. Bino biseera bya mukisa. Omuntu yenna bw'obeera ng'ogamba nti ndi Mukatoliki. Buli Mukatoliki yenna tukusuubira. Ate abakyali abato mulina nabikola nnyo okusinga abantu abakulu. Because the younger you are, the more prayers you need. Katono wotuuka waliwo ebitono bye yatuukako butuna bituukako omuwala omuto. Ono yafumbirwa dda, alina abaana be bali, emmotoka avuga tajjidde ku bodaboda. Kakati gwate byalina okyabinoonya. Kitegeeza oba olina chance yonna egayirira. Olina chance ekola ebikola ebyekisa. Mukole ebintu bingi ebitali nga tewali abisasula. Ebyo Katonda byatalaba, ebyo ensi byetalaba. Mukama abirabana nnyo. Ensi byetasasula Katonda abisasula nnyo. Oba naffe tufuddeyo kuyamba ku baana baffe. Kubanga kati nga bw'oyogedde Father nti waliwo oyo omwana byanoonya bye nnina. Nate nze nga simuyambyeko kubinoonya. Kunoonya Mukama okwengayirira. Okwongera omunnyika mu ddiini. Kibi nnyo okufuna olubuto nga tonnaba kwetuuka mu ndowooza. Kibi nnyo okufuna olubuto nga tonnaba kwetuuka mu ndowooza. Kikyotegeeza mu ekyo. Kibi nnyo omuntu okufuna olubuto nga tonnaba kwetuuka mu ndowooza. Nga akyalowooza ng'omuto. Yes, kibi nnyo okuzaalibwa omuwala nga tamanyi kyakukola. Kibi nnyo okuzaalibwa omuwala, kibi nnyo okuzaalibwa omwami n'omukyala nga tamanyi kyakukola nga tebasobola kulambika bulungi. Kwegamba abaana baffe buli kimu kye tulaba kitandikira waka. Era banneeba osanga omuntu ng'alina obalukabaluka munenye empola. Abamu eka eyo tebabawa enough attention. Tebabawa budde kubagunjwa na bateekateeka. Nze waliwo emyaka egimu bwe ntukolyo nga nsabira onaaveemu omwenge mala kubuuza agunywedde ebbanga ki. Waba anywedde emyaka 2 oti yeetaaga ssaala yeetaaga rehabilitation center. Luli nadde ngamba abantu toyinza kuba oli mukyala wa myaka 35 nga father nsabira nfune omwami mpozi ng'oli single mother nkusabira ate marriage esooka yaganda naye bw'oweza 35 tofumbirwangako tozaalangako tokola ki kati tuyetaaga ssaala wetaaga kubuulirira ayinza okuba akyali mbeerera anti 35 bw'oba okyali mbeerera naye era twetaaga nti tewali musajja n'omwazze. Mbadde nkyasoma nga ntonyanoonya fiisa ng'osoma biki ebyo wadde osoma biki osoma diguli okutwala mu ggulu sitoni then ngamba abavubuka bonna myaka 4 nga tolina mubeezi nammwe temwetaaga ssaala mwetaaga kubuulirira. Omusajja yagamba omuntu yenna ng'oli myaka 35 ng'omuvubuka oli myaka 4 ate temunaba kufumbirwa oba kuwasibwa buli muntu ajja okufumbirwa oba okuwasa abazze ku rescue mission. Abeera azze ku rescue mission. Abeera azze to rescue from public shame. Kubanga emyaka 35 n'emyaka 4 wandibadde nga yiza wafumbirwa. Kwegamba ebintu ebimu tebyetaaga ssaala. Olina kubagamba nga omanyi what to do. So bane njagala kubasaba abazadde baffe mubeere wonderful mentors to your children. Abantu bangi eka gye bayonoonekera yayigira obutanaaba. Olina okubeera taata ne maama wo nabo bamala ebbanga tebanaabi. Tewali kinaabiro. Kati empisa abantu bazijja eyo ez'okubwatuka ez'obubbi ezabiki byonna mulambika abaana bammwe. Eddiini eno mugiteekewa waka ng'okola byonna eddiini byekusaba ono omwana abirabe bw'anaakula naye abyongere mu maaso. Kituufu omwana alinamu eddiini abamu n'okutya. Tokkirizanga bintu biwasikira ku bakadde bokkufiira mu ngalo. Tuba bajjajjaabo baba bakunenya treason newebeera ddiini nti mwali busiraamu ate obivuddemu ate olina nsonga y'amaanyi gy'owa lwegiramu obeera treason. Bantu bangi egyo yabasiraanya mwasolawo amadiini g'abakadde bammwe mwasolawo empisa ze babateekamu eri gye baafa baabasiba oli musibe ate bamwabikola bakyalina balamu
osanga abantu temufumbirwa temuwasizza temulina ssente munyirira naye tewali atwala agezaako baaka tusenda kubanga oliko ekikolimo kya jjajjaawo oba ekyasengaawo bakuva buto bali bakuleka mu ddiini ya bukatoliki ddiini ya busiraamu ddiini ya bukristaayo naye kati gwe n'okula n'obeera mugezi nnyo okusinga bajjajjaabo n'ogamba eno ddiini tekola kaŋŋende mwene enyuma ng'olinga bali abayite babuza buziru abagikusookamo kale yo n'akutako ekikolimo n'ekisiraani n'ozunga nakyo nga n'agezaako kikusabira afuna engolo mu kirooto kati gwe gamba n'aba nebasaba mwegendereze nga mukola ebintu ebimu omanyi abantu bangi omusanga naye atomanya nsonga bonna mwenna abandaba buli kyonna kyonna ekikuliko waliwo ensonga ezikinyonnyola z'otamanyi abamu okufa tusasula ebyabakadde baffe naye mune nga tomanyi ganga oli victim of circumstance okola abantu abamu bakugamba osabe emjeji emabega nandi kati waliwo ebintu nga si bya ssaala prayer is not a master key. Prayer is not a master key. Prayer is not a key that opens anywhere. Kasuba kutako mukono ofuke sister. You no longer qualify. Kati tenga kati omuntu kati ngagwe n'ogenda mu church mukama njagala mbeere munnaddiini njagala nsoma obusista yagenda bwanda tekyasoboka kati n'abatamu bali awo nga essaala omukisa gwonna mukama omukisa gwonna gwe yeetaaga nga agulina naye problem ng'eri ku ye sinakindi ng'oluusi wagwa mu kikolimo kya mukadde ng'olina kusasulira bw'obanga walya ebbanja nga walya looni ya banka toyinza kugenda mu kyaki kusabira ebbanja lisiimuuke olina kusasula looni ne bw'onaagenda n'oyita faatha kibe najja n'akubasa makkatuuti kino faatha jangu onsabire ne mu nnimi nja kuzisaba naye banka eyagala sente zaayo olina kusasula looni osaba banka ne bagiggala mpozi osaba banka bagiggale kati essaala tolina kuggula buli wamu essaala tekuwa bintu biri physical essaala tekuwa bintu biri visible ekuwa biri invisible essaala ekuwa ebintu ebiri invisible ng'amagezi obusobozi n'ebirala essaala bwetyo bwekola kyebaga nti katonda yamba yeeyamba ekugamba lubaalembera nga n'embiro kuutadde fatha lubaale omumanyi anti kati boogera lubaale boogera ku spirits boogera spirits kugamba amaanyi agali beyond you supernatural super gwobeera nakyo ga super neda oli created kati supernatural amaanyi agali mu nature naye agalimu eri the super power of this nature kati combination y'amaanyi gano agali ku nsi kano n'eri nature gebina supernatural power so tukozesa bibiri tukozesa nature ebintu mukama bye yatonda byonna ebiri nakyo tubikozesa bino weexplore ne tukola bebityo then n'ogattamu super yeva musaala kati without the natural oba tokozesezza obanga tokozesezza natural then super tekuyamba bw'otakozesa super natural tekuyamba so supernatural power is a combination of ebintu bibiri kati anyway lubaalembera nga n'embiro kuutadde abantu bangi bakwesa obunafu bwabwe n'obutakola nga balowooza mukama yakweka ebyabwe mukama kye yakuwa kiri kimu bulamu bw'oba okyali mulamu kikumala tandikiraawo oyambisa byolina okola ebyosobola mu nsi buno ensi bweti bweri abantu batuuza mukama yabirina n'agamba kati n'amanya tino essa nti church is the solution music is the answer prayer has been an answer all the time olutandika gwe actually bw'oba ogenzere mu church oba ogenze okusoma faaba bakatoliki wetubasingira wawe misa yaffe emisa bagamba gwe misa yo yemanye engeri gyenakuyamba mugwe soma nsome ne bwe nabanga tolina kyosabyeyo nti nsaba kino gwe genda osome misa yo tukkiriza amateeka ga misa gwe genda yo misa amaanyi gaayo gamanyi galaba gwe gyotosobola nakulaba gusoma busomi naye abantu abamu bali selfish baagala kweyambisa saala kufuna badduke. Many people are selfish. They want to use God as a medium of their success. They want to use God and dump him. And God is watching them. Abantu abamu because balemererwa bagana okusoma tebagala kukola bebaka balinga bakompitinga n'abafa
kati aba ayagala kujja akole ajasabe mukama olumu wadduke and God is watching. Osanga oli muntu ng'akera ku macha mu church paka Yes. jiro ali mu church tavuddeemu wadduka. Ati tugenze kukola manu yagwadda naye n'abantu mukama yatonyesa manu naye nga balina ogyeronderako teyagibaleesa balina ogyeronderako ogiteekateeka n'okugyeriisa. Mukama agaba amagezi agaba busobozi tagaba ssente tagaba obugagga abukuweera mu magezi bwe bitwe biri. Mukama ensi eno yatuwa ensi eno ngagga n'ensi eno erina amaaso ne bw'onaasaba essaala y'obugagga naye ng'ogwana bwavu tojja kufuna bugagga. Ne bw'onaasaba essaala ofune omwami akutwala naye nga totwalika era ojja kubeerawo. Ne bw'onaasaba Mukama akuwa abalongo bino mwerimba mpa abalongo nedda abalongo tebabasaba buli naalongo yamala kisabira weesanga mulimu babiri oluusi basatu nga gwe omukisa gwene ate muneneko olina basatu munda mu lubuto n'obazaala nga bente bakulongosa nakulongoosa. Father tusamu kyo kufutika ekitiibwa kye twalina ng'edda ng'olunaku nga Christmas oba Pasika nga bwe kiba kigenda okutuuka olaba nga wennyini weesunga n'okwesunga. Ekisooka eggwanga lisooka literere obukulembeze si bulungi. Obukulembeze bamale kubutereeza abantu bali so stressed. Kati bano abaana abavubuka abato tebalina mirimu. Omwana abeerawo ng'ali mu kutya. Omwana asoma naye nga talina ssuubira ebintu by'ensoma omulimu we guli. Kati munabeera kweyo tension nabeera ng'ali mu kutya nga even talina nakumanya nti oba Mukama anaamuyamba. Kati manyi bagamba mu third world countries nga Uganda, when people lose faith in government they wholly place faith in God. They first lose faith in government. They first lose faith in government. Yes. Then they place their faith in the holy place. Yes. Kati balaba government tesobodde kubakolera bye baagala. Bantu batunuulira balaba. Oli agenda tunuulira ng'ali mu kyalo nga tamanyi nakumanya oba alivaayo. Nga tebali mu kiwa kikuwa ssuubi. So twetaaga naffe bwe tusabire eggwanga lyaffe lino literere bulungi nnyo ng'omuntu wali ebintu bimwe biri automatic nti omwana wamala okusoma omulimu we guli. Omwana wamala okusoma nti omuntu bw'ali tayalinga ka pensioni ke kajja muyamba paka lwalifa. Nti omuntu bw'olwala eddwaliro weeriri n'ogenda okuwulira abantu abasobodde okuwangaalako bagenze akakaani bagenze mu Amerika n'ogamba nze we naalwala banaalagawa. Kale ekisooka okuzza busante twetaaga obukulembeze obulungi abantu abatufaako ku ggwanga nga batufaako nga batwagala eggwanga ne balikolera ne libeera Pearl of Africa nga bwe twali tugimanyi. Then akantu akokubiri amadiini gano amapya agazze geetaaga regulation. Egamba eddiini kime kuba kintuntu ng'ekiri awo nti mulututuma misa n'olengera omuntu muli mu misa n'akwata ssimu. Gamba eddiini bagifudde omuntu nabeera ng'oli naye ng'oli ku ssimu yo oli ku WhatsApp tekyatekiri eri kye tuyita nga sense of the sacred it has gone away. Twetaaga ddiini zino ezizze nazo ezimenyeewo zino. Waliwo entalo ze dino tusanga omusiraamu ate ayomba na mulokole wali abakwata ensobi ku Ruhani nti Ruhani ewaddewo ebbanga ddene. Waliwo abakurwani ne banoonya ensobi mu Bible nti olwobira ku social media. Kati eddiini bagitwala ng'ekintu ekirawo ekyokuzanyisa obuzanyisa nobeera nga the sense of the sacred kati eriiyo. Then akantu akokusatu amaka gaffe amadiini gano gatandikira oli omwana yandigeza okutegeera bw'ati ng'eddiini gyeri nga naawe omuzadde bw'ogenda akulengera mu kyaki ng'ozibirizza emikono ng'ogiwumbye faaza bw'abeera zaawaka misa ng'etuuse esimu ng'ogiggyeeko bajja kugera okuddamu okuwa ekitiibwa Katonda. Olaba sidi mu kuwaana buwanyi ddiini yange naye olaba ffe n'otubanga n'ennyimba zaffe nze neesiga ddunda Mukama. Ennyimba zaffe tezadressinga Katonda butereevu. Tumuwa ekitiibwa kye nga Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi. Togamba ayi Katonda pozi twongereho ayi Mukama Katonda kitaffe. Owulira? Ayi Mukama Katonda kitaffe. Naye ganga olwo olulimi otuleeta lulimu some kind of respect. Togamba ayi Katonda mpa kino kangere butereevu ekitiibwa. Gamba n'ennyimba zaffe n'essaala ziyita wali mabbali Mukama nga tumuwa ekifo kye. Nga bw'olaba mu Kereziya nti wali osangawo altar. Faaza bw'atandika tewandibaddewo kantu konna eyo misa ogivuga lukalamba ng'amaaso gali ku altaali wali
kati ogambe ekintu kino sense of the sacred egenze ggwawo then ekirala twetaaga n'abantu bonna abakulembeze okuwa respect bannaddiini engeri gye boogeraku ku basaseredooti engeri gye boogeraku ku bannaddiini naffe okwewa ekitiibwa ekitugwanidde ati bw'olebire nalengera omuntu yali asaba emmotoka nasaba mmotoka seba akalulu kanatera okujja neetaagayo emmotoka eno ekaddiye kati bakulengeranga naye gubadde beesiga ate ali okumpi ne Mukama naawe oli bubi nti naawe essuubiro lirimu ono tiririmu Katonda gweweereza okiraba naawe tondaze nti nebintu bisoboka naawe bakukola okuta omuzindaalo osabye eri kiba kitegeeza naawe Mukama takuyambye kati ate gwolina okunnambika so then n'okutuuka abantu abatuvumavuma batuvuma ne batuyisaamu amaaso ne batulengeza abakulu b'eddiini ate nga ffe tuli so much respected n'abantu ba bulijjo okumala gatuyisayisaamu amaaso kati omwana agenda okulengeranga faaza ensi gwewa respect ate gutomuwadde respect waliwo abavubuka ababibbi abajja mu kereziya zaffe ne bamenyamenya ebikompi byaffe ne bakola batya byonna ebyo bidimiininga ekitiibwa kya Katonda so gamba tulina okulaba nti no Mukama tumuwa ekitiibwa then kangenere ku nnyambala bw'oba ogenda mu kereziya wanabadde oyambala biwanvu ng'ono era kale kataafuke munnaddiini wanabadde oyambalanga ebintu biwanvu naye oze mu kyaki bwonna engeri gy'okunaamirizaamu Mukama ajula okuba ajja kukuba oluyi oyambadde bulala mabeere galoona galingiza abasajja abakulu abaaguma mu kisenge bonna bali ku bunkenke asoma atemereza abeeranga anoonya ekyokugula kwegamba kati ogenda okulanga eddiini ogenda ogimalamu ekitiibwa mugenda ogimalamu ekitiibwa abakwatira amasimu mu kereziya aboogereramu nobiranga ebintu bitwalage kati abaana omukiki guno ogenda okukula kukulanga ebintu ebiri awo bitalina makulu twayitanga ku muzi kwedda ng'oyita ku kereziya sinazigule naye ng'okyokuba oti ng'omenyekako n'omenyekako naye kati omwana ayitawo buyisi batambula basaatuuka busaatuusi lwaki nebyewunyo kati bizibu ennaku zino then n'abantu kugamba yembadde ngenda kwogera kyakala kugamba basically ebintu bye tukola ebiraga abantu nti ebintu bino tibirina nnyo makulu Yesu bwe yadda gye bamuzaala baamujolonga yakolayo ebyewunyo bitono amaka gonna n'abantu abatawa Mukama kitiibwa kibagwanidde ebyewunyo wamwe temusobola kubiraba Tata ku Sande asiga agenda mukuba dduulu nekyo amakyemba nenyagala okwogerako nti no ku Sande oli mukkiriza oli mukatoliki oli mukristaayo abaana bagenda okuzuuka ku makya nga tewali sayini n'emu eraga nti mugenda mu kereziya mwebaka bwebasi paka budde kukya ne mwebaka ne munywa caayi ne mbeera oli ku WhatsApp oli awo Sande omwana n'amala mwaka gumu myaka ebiri myaka esatu myaka ena nga talaba n'ogamba n'ayiga atya kati kwegamba ebintu bino eddiini tugizzeewo ku mulamwa gwayo zefatala omwana wekyenneewuunya lumu ku mawulire nga tulaba oli yayingira mu kabbo n'awaayo n'ajjamu n'awaayo 1,000 n'ajjamu emitwalo 5 naye nga abanaga abantu entiisa tebagirina senga olaba baleese akantu k'okuwaayo ekirabo olaba Katonda akulaba kugamba bano abaana gye bujja bajja nakubba abantu oyinza okuba nga weebase n'akusitula omwana asobola okubba omwana nga byokuba byonna bimazeeyo nasitula oba asobola okusitula ngaakusitula ngaakutwala abantu abane kugamba abantu abaana naye bagenda ennaku zino abaana omulembe muzibu nnyo oli yali ayogera n'agamba yanaaza akaana sabbuuni ng'ebyofu byonna byonna bikali maaso naye akamutunulidde kati nga takabalagala tabalagala naye neyeewuunya nadduka nawo nagakana akaana kaki katujjuke kubanga sabbuuni emanga kali kati kamutunudde tekalina nekikabulire kati abaana bakambwemu ennaku zino naye abaana engeri gye bakuzeemu emabegako awo twalabye waliwo bambi ono omuwala eyafudde Martha awo mulemirembe eyafudde kakati nabye nga babadde bawa speech ndowooza famire ye naye ng'olaba abaana lwakuba waliwo eyakinyonyodde omwana omu yadde alina enkofira ye ku mutwe then omulala ng'apoketinze of course maaso g'abakungubazi naye bulemu ng'ayimidde nga bw'alabye kati ng'olaba naye ne bagamba nti ekintu ekyo omwana just abeera
tensed kati nakiyambisa kino just to okwegumya okuguma nga alina gwakuddeko n'akola ekyo naye basoose nabadde kitapuse negatively okujjako nabadde ŋŋamba nti Malala nabadde ŋŋamba nti kale omuntu obeera nga mu maaso g'abantu abo ogira ki kale weekuŋŋaanya nogira ki neweewumbako gantulaba nti n'omulembe gwaffe abaana be tubalaze eka abaana abamu boononekedde mu maka era banne mwenna njagala basaba amaka go olengera abaana nga bakuzeemu naye nga tebafumbirikika genda ku polisi osaba oluusi ebere police post emanya si police naye beerenga akakomera akatono abaana bo baggalire era buli muvubuka yina atera okujja obbawasa mulabule nti bano abaana nange bannema abaana bobongo bakuziza bubi tebalina ddiini baana balalu baana bagwagwa baana banywi benjezi ate bonabona abaana nga bakolemye kati ojoge father nsabye omwana nga afumbirwe nja kumala kugamba lamuleeta mulabe koga father olusi mutu wakiremya sabire omwana wange afumbirwe naye nga newandibadde gwe tewandimuwasiza ng'omulaba mwana komando nnyo akusinga n'okusinza kugamba basaba ebintu bino twongere okubiteekamu nnyo eggwanga lyaffe lino ddungi twalina moto ey'eggwanga nga bagamba for God and my country ku lwakatonda n'ensi yange tulina ekinyi tulina ŋŋaali ebimu ku binyonyi byabula n'okubula bannaye tebikyalabika nnyo ŋŋaali kati singa tuzina ensi endala ebyandibadde nga birina gye babirundira naye ekimuli eyo ŋŋaali nyonyi ky'eggwanga egamba kyaggonjebwa endabika yaakyo n'abaana tulina bakuza bwe tutyo nga balungi kungulu ne munda kugamba values attract value if you have value you attract value kugamba abantu bateekamu ziri values eziri invisible okiraba ziri invisible bakodeka tulina sako yaffe eyo gyembeera naye sako yatandikibwa bakristu naye bawa manager yabba mu sako eyo obukadde 600 sako bano baali bakristu abo basatu ne father ne batandika sako naye nga teri mikono gya kereziya naye father yalimu kakati ne bafuna manager ono n'abasinza amagezi n'ababba obukadde 600 muvubuka muto n'agulamu ebizimbe n'agula buli kimu n'akola buli kimu kati ne bamusibako ne bamuta n'okumuta because ne sako nga terina mbavu zikola edit eyo sako kati kyaki twagitutte tugamba mugireete tugirambike tulabe mugireete tugirambike tulaba tunaamalako bwe tunayisa abantu bonna nnengera abantu abanaku ababooda abakadde be babbye sente zaabwe tugamba bannayuganda twetaaga abaana abafuma mu yunivasite nga toli academic giant era ng'oli giant n'emukukula okutuufu bantu bangi balina first class degrees naye ng'obwongo bwe tebutuukana na academic transport twetaaga values zino okusinga embapola omanyi singa tugata diguli eziri mu Uganda zisinga abantu abalimu diguli certificate zonogata diguli certificates diplomas n'obigatta byonna masters byonna PhD n'obigatta n'ofuna w'obivuŋŋaanyiza n'obibala bingi nnyo okusinga abantu abali mu Uganda muno abali mu myaka egibisoma kati abantu balina values that's why ne marriages zifudde era bujja kulaba abantu ffenna nga tolina mwana toli omukyalo bati yakufaako naye ng'ofumbye mu bantu bwe genda mu luumu yo weekoleko sajja kulanga naawe newandibadde gwe tuwandyewasiza bantu baba babakuza bubi buli muntu yenna muwongereranga ebibi byammwe mwebaga kyonza lwekiwongerera mubiwongereranga muleme kuba nsi bintu bizibu nnyo era ne pulezidenti wako naye yagenda naawe abantu abamu obuvunaanyizibwa abawadde obwa minisita naye nolengera omuntu amuwadde obwa minisita naye ebintu byayogera tebituukana na mutindo gwa minisita ng'ebintu byabayo n'ayogera nga gwe omuntu omutegeevu bikwewuunyisa ate nga ne bayogerera tebamukwatako nobakugamba nti nno kyaka omuntu ekintu bwekivunda olina okufuna abavundu bakwogerere kiba kyonoonese bwe kiba ekintu nga kyonoonese olina kufuna aboononefu bogerere ekyonoonefu kubanga atali mwononefu omuntu obanga oli mutegeevu tosobola kwogera kintu kyonoonese oba okiraba nti kino kyonoonese genda kukyogerera naye ate omuntu wawutuuka nti oli minisita naye nga n'ekifu tokiraba n'ekyonoonese tokiraba kati olina kusigala ng'oyogera bwogezi kino
oyina kwogera ekintu nga tofaayo banda babatya ensonyi emizi ebintu byetwakuliramu ebyo tibikyaliwo ogenda mu maka buli omwaka mmere ajjayo ogenda yeesenera n'alya netwalira ku ddiini twaliranga wamu nga tebannaba kutandika kulya mmere saala yesooka naye ennaku zino kitammwe yasooka tasaba nakusaba n'alya nyammwe naye naddako buli omu n'asena yeye n'alya ogenda mu famire eno bonna abantu bakunami nyaabwe ayambala bimpi kitaabwe naye ayambala bimpi n'abaana bambala bimpi buva buto nga buwambala bupale bumpi nga bwayambala ebiwanvu ayinza n'okubabuka ffe baatugambanga omusezi wuuyo nodduka emisinde nnyo otya nibugamba abantu bangi tebakyatya of course okutya kwe twogera okutya ebintu okutya n'amagezi ekitugamba okutya ate waliwo okutya okulala biri bye tutera okwogerako otuma tuli mu kwogera ku bintu ebiri motivational naye nga tugamba okutya waliwo kibata reverential fear you revere something you revere ogamba abaana baffe banne mwongere okubakwatako bulungi oyogedde ku values father values ki zoyogerako nti omwana alina okulanga alina values omwana alina okula alina values ekisooka faith in God okumanya okukkiriza mu Katonda eno ensi si yajjajjaawo eno ensi ya Mukama Katonda omuntu alina okumanya nti otuuka obulamu ne bugaana Papa Francis yavudde mu ddwaliro n'agamba nti ebisenge bino biwulidde essaala nnyingi nnyo okusinga eziwuliddwa mu makyaki ne mu makanisa n'emizikiti ebisenge essaala ziwulidde secrets ziwulidde emiranga n'ennaku ebisenge by'amalwaliro ebyo abantu mubafiira zirabye ebintu ensi byetalabako ebisenge ebyo kati values esooka okukkiriza mu Mukama Katonda nti omuntu olina okukkiriza ng'oyita mu ddiini gamba values ey'okubanga oyinamu eddiini ogamba okuteekamu kalya ensigo ey'ogendanga mu kereziya ne weekubiriza n'ogenda mu kereziya n'ogenda mu kanisa n'ogenda mu muzikiti nga tewali agambye nti eri musiraamu kansome swala 5 nzikube wali nga tewali n'omwaŋŋambye ekyo kimu values ey'okubiri obwetowaze omuntu yenna omwana omuteeku kuva waka abaana bonna abawala banadde bafukamira ng'abuuza maama we ng'abuuza taata we mwena mu Uganda mu Buganda muno tulina abantu bangi abatali baganda bali mu Buganda oba mwajja eno empisa zaffe nazo oba temusobola muziveemu mugende mudde wamu kubanga kati bwobanga wajja mu Buganda empisa za wano obwetowaze waffe kufukamira wansi n'obuuza obwetowaze humility ezo values nkulu nnyo obwetowaze okukaalama ebiwo bityo ebyo gamba values eya humility eyo value nayo yakubiri value endala respect okuwa abantu ebitiibwa mujja kgenda okole omwana ajja kgenda akolebwa abeere mu bantu abeere mu organizations abeere mu institutions nga gy'oli taatawo taliwo ne maama wo nga weetaawo okuwa abantu ebitiibwa bibagwanidde bena akalaka amazima obwerufu bigendera wamu obeera nga oyogera amazima ng'oli mwerufu ojja kufuuka omuwanika w'akasente k'abantu bakuwa okabbe bino byebintu byemulina okutunuulira mu baana values zino embi vices ne mugenda nga muzibajjamu ne zitakuliramu omuntu omu bw'abanga yakula ne values ze tugeze abadde alina emyaka 22 value yeetaaga tsaala yeetaaga kukomera bamukube mu kibooko kiri kimukubeemu mangu then tumwongerezeeko essaala naye bamaze kumukwata muso bani obwerufu n'amazima then ensonyi ayintu banne nga tuwandibwa ensonyi wandibadde tulinamuko ku ensonyi omuntu olina bikolera mu public ffe twakulira kugamba nga n'okubeeramu naye nze ntera okugenda mu masomero oluusi nga muli mu mmisa n'obulira nti wano waliwo omuntu atufuuyidde n'otuwulira abaana naye ng'emyaka gye bali baana tugeze ba secondary nga tewandikikoze ekyo bwowulira nga kijjawulyo oba okisiba obukoosi ojjagamu nojja kulwala naye Mukama yakola sisitimu eyo bonaakireeta ekyo neddaata bino gyamba wamma temujja kulwala okusinga okukisandabulira awo ate okisandabulira awo naye nga abantu tebakyatya akikolaye nga bw'alabye ensonyi okwambala ebintu ebimpi nogamba banandaba batya akantu ako banandaba batya nga nkoze kino abaana mubateekemuko ensonyi zino zibeere ogamba nga zibatambuliramu then akanaka obuntu bulamu ze zino values gyogenda ofunayo omuntu akwegomba actually ebintu ebirungi mu nsi we just need to attract them we must make ourselves gardens of roses nosanga omwana ng'atudde mu meeting y'abazadde
nga tudde ne maama we omwana bamuwa akatebe mwana muto myaka 10 nojja n'oyimirira wabbali bw'omuzadde maama n'abeera comfortable ng'omwana atudde mu katebe ngala nti omuzadde omulala ayimiridde n'atakwata mwana we amuteeke ku lap omuzadde ono mulala atuule kati omwana akula akimanyi exactly nabusa nga tuwulira abantu abawa obujulizi ku bannyaabwe namukubye nze nawulirako muntu ng'awa obujulizi mu kanisa emu nti yakuba maama we mpi yakuba maama we mpi ekyo kiri oli nakuba kitaawe nakuba maama we navuma kitaawe navuma maama we omuntu nabeerawo nga tegamba ng'olaba omuntu omwana baamukuza nga talina twetaaga obuntu bulamu obuntu obulamu oba omuntu obulamu ng'oli muntu mulamu ogamba nga obuntu bwo nga bulamu si bufu gamba nga oli bw'omulaba enjogera enkola y'ebintu nga muntu mulamu benakataka obugumiikiriza si buli kyoyagala nti kyojja kukifuna mu budde ebimu bijja kulwawo. Patience is one of the key values we need in this life. Patience okulinda ojja genda otandika okunoonya omwana abuli nga emyaka gyolina okuzaaliramu agituuka naye ng'omwana tonnamufuze naye nga waliwo akadde akatuufu ojja genda onoonye ssente otwale obudde ogaggawala lugendo lw'otuukira ku top ng'ensozi z'olinnye tosobola kera you cannot just grow wealth we just grow wealth kati comparing competition kati twetaaga abaana bayigiriza obugumiikiriza eka nga baatuyigiriza obugumiikiriza emmere tenabakujja guma beerawo baatugambanga ogenda ogamba okwefuga tokkiriza nakulya waba mulirwana baakuyitanga okulyanga tomala galyanga ku byalo era nga bakuyita okulyoga era kulya ewaka emmere kebeera embi etya kebeera ennungi etya olyawo abaana mbayigiriza obugumiikiriza anyway n'empisa zonna endala abaana mbayigiriza empisa zonna ezigwanidde amaka amakristu amaka amakatoliki amaka amaisiraamu ezigwanidde obuntu bulamu butuufu buli muntu yenna twetaaga abantu abeereka nabo mwenna aboonoonya abaana bamwe mulaba mwana omukuliza nyina kiringa lyenvu mwana ali awo baana bawala balabika bulala bonna oli yacomparing emigigi ena 4 generations n'agamba the first generation is always the pioneering generations n'agamba abantu mwena abagagga it is possible nti taata we yali mwavu oba bajjajjaabo bw'obanga sente gwozeekoledde mwava maka maavu kano bagamba generation ezisooka mu family ziba pioneering generations bwe mbanga temwasanga bugagga waka egundi esooka you pioneer your wealth n'agamba generation eddako yagituuma maintaining generation for them they maintain kino bannaye taata waffe mukama amuyise naye ebintu bye tujja bikuuma tujja byonoona tujja kukuuma essomo lyaffe tujja kulikuuma business tujja gikuuma wote tujja gikuuma bagita maintaining generation that one maintains you know n'agamba eddako is entitlement generation baga bino byaffe tebamanyi na kumanya sacrifices zakolebwa tebatya bitunda tebatya bitunda babitunda amataka batunda byonna byonoona n'agamba by 4th generation baba buli omu azzeeyo gye baatandikira naddala mu third countries kuba kati abaana bw'obanga wayita mu mbeera nzibu nga ggwe mugamba tewandyagadde mwana wo agiyitemu kyokka nga gwe byewayitamu byebyakufuula kino naye gwe n'otayagala n'obeera kugamba n'obeera mukodo eri omwana wo n'otamukkiriza kuyita mu bye wayitamu abeere w'amaanyi okukusinga gwe bye wayitamu eka byandibadde nga ate gwe omwana ayita mu ddabo anti guno omukwano guno waliwo omuntu yagenda n'agula obusota nga peeti musota nga muto kakati bwagulabirira bwagunaaza bwakolaki naye naagukula lumu yazuukuka nga yeebase bulamba bwabwe nga n'omusota nawo bwebase bulamba nga n'asirika olwaddako yagenda ozuuka mu musota nga gumwezingidde bweguti naye nga gwebase n'agenda ew'omusawo musawo w'omusota gwe n'agamba
nti yina gulota wewe sebulanga aha kana bwese naga kwagala kulya laavu gye wagiraga obw'omuntu buli obutuufu butuuka ne buvaayo ga bino bye wateekamu bino bye wagenda omuteekamu bituuka ne bibikka biri potential yali alina waliwo akantu ke nabadde nsoma ke nadde mpulira baadde bagamba nti nno buli muntu olina okukola self discovery mulina okuyamba abaana bazuule abaana basobole okukola self discovery okwekolako kye bayita personal diagnosis balina okwekolako personal inventory okumanya where am I good at ndi mulungi ludda wakugamba ensonga si yakusoma busomi si ya degree ensonga si yakola bukozi nnyo n'amaanyi nedda naye ensonga ugamba ndi mulungi ludda wa kati omwana kasita omulaga so much love kimulemesa okwezuula obeera omubisse ne pampaling omubikka n'ebintu bino lwempapalinga kiri kyennyini ekiri origino muye n'ekibikka nekifiiramu omwana olina kumulekera space tolina mupampalinga nnyo musomese naye tomuwa nnyo tomuteerawo nnyo beetu lino muleke ayiteko mu crisis ennungi omwana abaana eka wandibadde nga obajja muholidde bafumba bakola ki omwana ayongere okwezuula amaanyi wegali awonyingiramu ddi awo omwana omuyambako bw'oyingiramu okumuyambako kumugayidinga kumubuulirira n'omulaga ekituufu sente zonna tolina kuzimulaga nnyo n'ensenga dda tebagulumiza nnyo sente omwana olina kumulaga nti sente nazo bakola nkola sente zijja kyotasobola kyotagira tomukiriza kubonabona tomukiriza butasoma tomukiriza butebaka tomukiriza butalya alye naye emirimu gy'alina okukola aba alina ogikola oli agenda n'agamba nti nno nti your giftedness is attached on yayogera nti your God is in your treasure your treasure n'agamba your gift is in your potential ugamba abaana beetaaga okuzuula ekintu kye basobola okukola nzeeka natandika okusoma amasomo nga ndi mpifo neevaamu naye nga nensaba essomo omukyala baali bamuyita Aunt Jane eyali abikolako nemusaba nti nyakusoma ssomo kubanga baabeeranga bantu bakulu bokka abaali bakiwa neneevaamu kyekyakuviirako ekyo kugamba kyajja naye nga kaŋŋenda ensoma endange kati naye singa baali bampampalinga nga bandiza nga saandisobodde kikola ebintu ebisinga nze benyina nebyenkoze neevuddemu bwevi nga nze omuntu neneevaamu olw'okuba nti nno mulina okukombininga ebintu bibiri mulina okukombininga love ne discipline kubanga ensi eno ya discipline without discipline you cannot be en ensi si ya lack mulimu laws mulimu reciprocity gamba byokola kwolya bwobanga byonna babikoledde bukolezi tolina wogenda kulya oba tata we yakoledde buli kimu tata we yakoledde buli kimu tolina wogenda kulya because mubikolwa byaffe mwe tulya every act that you do it begins it is an emotion that you send out then it comes back to you so abantu tulina okubongera bowa space okwekolera kati abantu bangi nnyo bali mu gundi bakozesebwa mu bitongole ebitali bimu buli omu atya to quit start employment naye kankubuulire more than 80% of employees by the time they retire they are financially beggars they are financially disadvantaged is that true? Yes on record statistically abantu abasinga batugamba nti more than 80% of employees in the third world countries they pay for contract renewals almost every time they go to church. When I have a definition of your employee, an employee is a corporate slave with the titles, no entitlements. Now, the only way you can get titles and entitlements is by quitting from employment and employ yourself. You become your own boss. Yes, you become your own boss. You take the money not employee of other people. You can be your own boss by venturing into farming. Gamba from employment simbi. Kolako emyaka ngaaga then genda mu bibyo give more time wano mu Uganda company cheziwa milioni 10 ndio omusaala milioni 5 nga ziwa milioni 10 oba okola kyenkana bonna abafuna milioni 10 singa amaanyi ogateeka ku bibyo ofuna 2
ku magezi ge tulina. Niyo osanga abantu mu university, osanga mu ministries za government bali eyo bakaddiye balinga office ze balimu. Ng'akaddiye nayo nga bamuyita kaawo kadda ate nga naye asaba contract renew. Abantu balina okuzuukuka. Kati ne bano abaana mubawe space to explore themselves. There is so much. I read a book called The Road to Your Best Stuff. Inside us, there's a lot of stuff. You must allow your children to explore and discover what's in there. There's a lot of potential, a lot of treasure, a lot of power, a lot of knowledge, a lot of gifts, a lot of talents. Everything is in there. Nega domana bino bo bimukoledde notuka nomuwasiza omukazi nomukolera pati nomukolera embaga nomuleka muba muneseba sekibotte mu nsi oba naafuna kyonna ekiringa setback. Omanyi omuntu waliwo sente njagala ennyo era tuzoogera wano nti setback ebeera set up for a comeback. Now within the space between the setback and the comeback, waliwo wetagisawo some patience, wetagisawo endurance, wetagisawo perseverance, wetagisawo mental resilience, wetagisawo remaining positive. Awo kyebatalina, some people opt for suicide, some people opt for drugs, some people opt for different self-destructive behaviors. Ate omwana aba yakulanga munafu seno yakunywera then olwo mwana yagamba nti no, once you get a setback, do not fight to take it away, but find a way to navigate over it and take lessons. Yes, you know. Buli wekivaawo vyokidduka. So gamanaga, do navigation more than deleting or removing it. Do some kind of navigation. Navigation kugamba ekizibu kiyitemu okigonjoole tokijjaawo bujja. Just manage it and go through it with faith and hope. So abaana mwongere okubawa some kind of exploration. Omwana w'omulabira nti naakuziddwa bulungi ne ku ssomero tebeetya awaniko omukono n'abuuza ebibuuzo ebirimu amagezi. Baana b'osanga bali mu kwaya, baana b'osanga balina kye bakola, omusanga leader wa banne. We need more leaders, but behind every leader there is a mentor. Mentor afuse mama batata. Nani kati ba mama batata. Awo alina kirala abantu bagaba basome ebitabu. Because your earning capacity is determined by your learning capacity. So if you have not learned, the best way to do is to be. You have to first be in order to do better. Be better to do better. Being is inside. Ono mwana mukama gwakuwadde ku nsi. You must depend on your being to help him be so that he may do. Wow. Kati wabunda atasoma bino ebintu bikusobola okutegeera biri waggulu nnyo naye bya bulijjo ngezaawo okugamba abaana twongere okubawa space. Abaana abamu bakulidde nnyo mu kutya okubi okutali reverential ate buli kimu kubanga bino abimukolera naye abaana agenda okusindika omwana agenda kukola atya era onaamuyamba okusindika omwana bwe mugamba akamutema nti olina siriimu anaakola atya? Omuvubuka bw'amufunisa obuto n'amusuula bw'anaakola atya? What will happen? Abaana mulina okubayigiriza okwebererawo. Abantu bonna mwenna abatuuse abaana kati ng'abawala obanga tolina kantu mwetegeke kozesa biri bye mutegedde kufuna sente. Basajja kwebaka naawe kuwa. Oyja kubanga wasoma naye nga tolina kyo bw'onaaba oli munafu. Omuntu yenna omuwala omunafu ky'olina okukola kiri kimu kukozesa bitundu byo kufuna survival. Kozesa survival. Ng'okola buli kimu kyonna kye wali otegedde as long as you need money. Ojja genda weetunde. Bakwetera omusajja bano abasajja abaagejja abazibu nnyo. Muwamba akumira ate nga yagejja wonna nnyindo mpanvu emikono miwanvu amatu mawanvu buli kimu kyonna kiwamba ebirabika naye bitalabika. Obeere ng'oli eyo kabogozi omudinka ajje katoge bannange nga ndabye musajja wange amanya mukazi wattu nga ndabye ogende okola ssente butaagala kukola nakwewaayo. Then mwenna abavubuka abatakoze mweteeka okuwasibwa. Bakwaliyo kati abawala abakozi abalisha bajja kuwasa kubenga n'empinga tonaabye. Ayinza akakombeko ddayo otongonona dayo naabe. Akozesa akapale. Akola tekatukudde. Naddala wano wansi dayo ogende ozeewo dayo mumugana okukola.
misiwa gya bwereere kuba n'emisiwa bukadde bulamba batugamba omuntu yenna tuzaalibwa from very many millions of sperms. Millions and millions of sperms. That was the first battle we fought. There were millions and millions but of you sperms. fought the battle. Your sperm was able to overcome. It was the strongest sperm out of the so many millions, over 400 million sperms. Kitegeeza tuzaalibwa nga tulina amaanyi agalwana. Kati bw'osanga abazadde banafa abaana abakoledde buli kimu kyonna kyonna, abaana abapampalinze, abaana abayigiriza, biri byonna Mukama bye yakutonderamu nebeera nga bibikkiddwa. Kiranga w'onaasiga ensigo, tugeze ensigo eya kasooli n'oteekako ettaka nga liringa ng'ekiswa, tevaayo. Tevaayo. Era okutaka katono nnyo. N'abaana mbakolera bwe ensigo ebeera munda kataka katono nnyo koba omuteerako. Katono nnyo akataka. Aveeyo. Bw'avaayo yeetengerere. N'ebino ebyokuzaala abaana abatono nabyo ebintu si birungi nnyo. Because bw'ozaala omwana omu akajjalira awaka. Abeerawo yeereegaleega because ajja kuba nga alina ekyejo kingi. Because kati bwe mba nzaaliddwa ewaka ndiwonzekka. Ekisenge ky'asulamu kinene nnyo. Kuliko ne balukoni. Waliwo media waka awo ne ugenda kweyanzija ndya buli naye bw'obanga omwana we asooka wakamuzaala bw'oti n'ozaawo okubiri awo ate okulengera nga attention ate mugimugyeko mugiwadde oli bw'akaaba tewali amusirisa bamulekayo bulesi kati balisa oli gwe bayonsa oli bamusuddewo ate ne bayokola wokusatu nga neyazze kati nga bano ababiri tebakyabafaako olina kwerwanako. Erija kulengera omwana atandise okugenda azanya n'ebipa, azanya n'ebintu bye, azanya wali, n'azanya na kino ng'ali yekka. Atandise okumanya nti owaayi bino byakola ki byakwebeereramu. Wagenda kulanga waliwo n'ow'omukaaga ayingiddewo. Kati mwe abataano mulina kwebeereramu. Olina okwenaaza. Bw'oba oyambire n'ofuna mukulu naye n'akunaaza. Olumu naye akunaaza akusuna. Naawe n'oweerwanako n'ogamba bane n'atuuka ddi nembeera nga neenaaze ne mpone okunsuna. Mpone empi zino. Kaluga abaana mulina okubateerawo. Nene ensinzibu nnyo nze njirabye ate ndi father. Tuba father oli assured of breakfast, lunch and supper. Naye nga tubanye empigi tuzimba kereziya. Tulina ebigezo bye tuyitamu kuba nkwata ssente z'Abakristo. Nkwata ssente z'Abakristo. Kati obanga tebankuza bulungi ssente ezo ng'etteeka mba nyina okuzibba. Oli father. Of course, that's what I'm saying. Kati bwemba ndi father era nga tebankuza bulungi. Kyangu nnyo okuba kyangu nnyo kali akantu okudda bwe nakula ndi mubbi. Akomusota kwayogedde. Yes. Nemba kati emmotoka gye nvuga nagigula 2019. Ekitegeeza oyinza okwagala kangule emmotoka esingako wano. Kankole kino. Matukoledde bantu kyakuleeta. So abaana mulina okubaleka bakule ngeri entuufu. Ate n'ekirala muzaale abaana mu bbanga ttuufu ng'okyasobola omugunjula. Niba ozaala abaana naawe waggwayo dda. Olinga jjajjaawe. Oba okola mpola. Vaawo. Jakukuba. Naawe okooye. Mwana muzaale ng'okyalina mukasukira ekiyinja. Vaawo mangu. N'omufuutula emisinde. Baatugobanga emisinde. N'akubaka. Ate n'akunyweza se. Akunyweza n'obwejanga kyanga wa. Nazo kusuna ngene tuma katolengera kati ngoyo mwana ayitawo soko mleto wano bamale mulaba soko jepo wano katono dakika emu soko mulete wano agwereta twali mutawana twagala kulaga bantu wamma oli aganye naye omwana ng'akyali muto nnyo nga yenkanankana nga akantu kano olaba kantu nga kano mwana kati omwana nga wano wano gwe mutonyi n'omugabo gwe mwana gwe toddamu okummanyira n'omukuba engolo wano ate omwana wabanga akuza akoma eno ojja namutya mwana ajja kugejja nnyo kati kugamba njagala kubasaba bannaye mwenna mbasaba abaana nga bakyali bato abaana mubagunjule bulungi nnyo abaana manya zaala mu myaka yes ate fissa obudde spare time for these guys nedda nti kakati waliwo okubanga taata akola nga ye bread ana kakati nanti kati mulina okubala mwembi because awaka mukama nga babedde mubeeramu abalenzi n'abawala
kati taata bino byakola nga ajja Katonda awaka kiraga omulenzi nti olina okuyiyiza famire yo Mukama ng'agikuwadde byonna birungi n'omusajja abeera eka ng'alinga omutabani wawo omukulu amalako emirembe alinga omutabani wawo omukulu anakulengera amooya byonna bitiiza abaana ne taata yajjanga weekend kati bwomanya tuna omwami wange akola kati then omukyala ate gwe obudde bwa nnyo bw'aba akontributinga nnyo bwe mba mwembi nga kirifufutefufute buli omu kitibeere mu bwongo bwe that I will spare time for my children because these are your successors. Any successful person with no successor, you are a generational failure. Mulina okuza abaana tujja kubamanya nnyo ng'abaana bamwe b'amaanyi buli muntu anajja eka ng'otemye naye ng'abaana bonna bali bakateyamba kigenda kukola. Taata taba taata ekyo nakyogera naye gwe omukyala ogamba otaatika otaata taba taata naye bwebakute osaana okuteerwa baba ne waliwo abantu abamu abasajja babazaalamu abasajja bagamba bazaalamu bakazi naye baba akakyanga amuzaalamu afudde ajula kufa bufi twalaba ejje mabegakaawo Professor Kateregga Professor Kateregga owa University Kampala University twalaba ejje ku mawulire ne bamembers of parliament bamudebatinzeeko yawasa omukyala werwanda eyomba naye luli yamukuba n'amulwaza n'omulwaza mu mutwe kakati ate kati yamulwaza n'akubira abaana be bwe bamuyamba ye babidebatinzeeko ne mu parliament okiraba kati yamuzaalira abaana kati yamugoba mu nnyumba ye kati waliwo n'abakyala abamu nga nabo si bangu bakuteera sente bazibu gamba problem ng'omwana naye tibaamukuza nga alinamu kimu obulungi bwokka Mukama bwe yamuweera mu lubuto lwa nnyina naye ng'obulungi bw'omutima tebulina ng'omutima singa okukebera guddugavu obubaka bwa Pasika bannange nga tugenda mu Pasika ekisooka twebaza abantu mwenna abasobodde okusiiba nga musobodde okwenyigira mu kisiibo bane ekintu kya bbeeyi nnyo era mbasaba nga tugenda mu nnaku ezo ez'amaanyi tuli mu wiiki yakuna tugenda mu yokutaano olumala wiiki eyokutaano tugenda mu wiiki entukuvu wiiki entukuvu eyo mulimu ebintu ebikulu ennyo naddala mu Easter Triduum okuva Holy Thursday okwo mulimu mise eyokunaaze tutandika n'ewano Cathedral waliwo mise eyo ey'omuzigo abasobola emmisa y'omuzigo yesooka ku lwokuna olutukuvu mujje mu mise eyo ebeeramu basically basaseredoti n'abakristo abali okumpi abasobola okujja then akawungeezi waliwo mise ez'okunaaza ebigere mu parishe zaffe tugendeyo then olumalaawo tulina Easter Triduum ekisiibo mu butuufu bakirina kukoma ku lwakuna lutukuvu ennaku ana bwe ziggwerako naye ate tubasaba mwongereyo nezo ennaku esatu tukole kyetuyita Easter Triduum fast olwokuna olwokutaano n'olwomukaaga paka kiro musiibuluko olwomukaaga ekiro okiraba kadene ku lwokutaano olutukuvu tulina ekkubo ly'omusaalaba mulyetabemu ekkubo ly'omusaalaba livuge kalamba beeramu goberera ogamba kwongera tufundikira mutena wofuna kufundikira maanyi oba ofundikira ekintu kyonna yes Yesu naye ogamba yayita mu byonna bino kubo ly'omusaalaba n'atuyigiriza waliwo lessons nyingi mu musaalaba ogwo life is a cross itself this body is a cross bwe tugenda tukula buli cells zifa per day cells zifa per day buli kimu kyonna kyonna musaalaba nga tulina okugumiikiriza Mukama nga bwe yamala naye ate ekyewuunyisa omusaalaba gwe tegwakomekereza mu kuswala yazuukira mu bafu bino ebikulu nnyo genda byebuulirirako ne tutegeera the crosses of all believers do not end in defeat, they end in victory. So mugende mukola omusaalaba mugoberere mulimu n'enneema n'emikisa ebirimu bene olw'omukaaga ekiro tulinawo Easter Vigil mugende mwezo mmisa mule okubatiza abalonde bene mubeere bannange muti mwongere okweppika mu maanyi ag'omukisa then Easter that the resurrection of the Lord mugende kwegamba mujaganye amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristu kwegamba obubaka bwa Easter buno mbasaba buli muntu yenna mutambulire
mu kisibo kino paka kuggwako ate olunaku nga lutuuse mpasa mwena mugende mujjaganye bulungi nnyo byonna nga bulina okukola nga bwe tukuza ennaku zonna zonna enkulu. Yes, naye n'abantu okubajjukiza nti obulamu buno buli muntu era ng'okyalina amaanyi mukole n'omutima gumu bye mulina okukola. Mwena abakozesebwa mwerwaneko muve mu kukozesebwa. Ogende gamba muve mu salary slavery, obuwambe obw'omusaala. You think beyond that rolling chair in your office. Think beyond the comfort. Oli yagamba nasomya akantu bagamba any man ruins his life when you put women first, comfort first and luxury. Amalala kugamba nti omusajja yenna oyonooneka bw'okulembeza abakazi, bw'okulembeza okubanga oli mu comfort, ng'oli mu comfort tolina mutawo, tolina oli awo tolina by'otadde mu bintu by'amaanyi. Then even n'amalala ebintu ebitalina mulamwa, mamotoka biki byonna ng'oli mu malala naye ng'okyalimu kabandabe agobeera oyonoonye future yo. So mbajjukiza mwena okubeera mu nsi nga mulina amagezi. Era kugamba mwewalanga obuwumbatuutu, babitawo obuwumbatuutu, mwewalanga kugamba obusiru, obutategeera. Being foolish is dangerous and being ignorant. Okubeera nga tuli mu butamanya. Omanyi waliwo ebintu bisatu ebibi ennyo ku muntu. Ekisooka, not to know. Ekimu. Ekyokubiri, not knowing that you don't know. N'ekyokusatu, not wanting to know. So omuntu omuzibu is someone who does not know. 2, he does not know that he doesn't know. Yes, then 3, he doesn't want to know. Kugamba nga ali awo. Mubeera babulabe eri mmwe. Asinga ono tasiza Katonda. Si munokole, si mukatoliki, si muprotestante, si musiraamu, si musamizi. Bw'abanga talina buzibu bwonna bw'akola. Omuntu yenna bw'abanga akola Katonda by'amwagaza. Si mubi nnyo nnyo. Bw'abanga tagendayo naye nga bintu by'okola Katonda abyagala. Toli mubi nnyo nnyo. Naye kirikakatako okulaga Mukama nti omusinza kubanga eno ensi ye, ensi siyo. Okiraba naye kati ono ye kale aba kugamba simanyi ate oyo aba mubi nnyo of course atamanyi Katonda naye kati ono tamanyi nti tamanyi tayagala kumanya. Gamba ng'ali mu ignorance naye nga tamanyi tali mu ignorance. Ng'olaba nti gamba basa buli muntu yenna mwegendereze manya gurupu z'olina gye musiiba gye muwangaalira oba oweereza mu kyaki oba oweereza mu kanisa oba oweereza mu werosi. Nsanga abavubuka bangi bali baagala bwa kansala nga muli baana bato. Obwa kansala ogenda kufunamu ssente mmeka? Naye abantu bangi abali myaka 5 mugenda bwa member of parliament. Mumbulira member of parliament mu Uganda eyawummula nga mugagga kati. Abasinga gye bawummulira bali bubi nnyo n'abamu basabiriza n'abasabiriza. Mumbulira member of parliament nga yava mu government oba yawummula emirimu egyo kati ng'ali bulungi. Leero ndaba amaanyi agasinga gali mu ffe. Mbasaba mwenna mubeere buli omu gy'oli gwe. First we don't care. Fena ekitulina kiri kimu is this non-renewable resource is time. Kugamba time gy'olina, time teggwaawo naye gwaggwaawo. Antonaggwaawo kati gwe buli omu gy'oli oba osulawa oba obeerawa oba wasoma ki. Ffe twagala kumanya kufubulira biguli ze wasoma, twagala kumanya olina ki because life is not about duration. Life is about donation. What are you donating to this universe? Biki gwe by'okola kyekikulu. Ekikulu abaana bo baliwa, sente zo ziriwa, olina kaki, osulawa, biki by'okozeewo bye bikulu. Naye ebintu oba tolina kugamba kati naffe otusobera gamba obeera awo kati tukusobola okuba tolina ate tolina ate olinga alina oli muzeeyi naye nga tolina kantu baana tobalaba singa nti baafa bufi naye nga wakanula bukanuzi maaso. Kakati wegamba temukanula bukanuzi maaso mu nsi naye mulabe mubeere bagezigezi mwegendereze mulabe emikisa egibeetoledde yonna mugitwale mu maaso. Bonna abanga tosobodde kwetunula kati kanfundikirira n'ebintu bisatu ninjagala okusaba abantu bibiringa bino. Ekisooka nja kubasaba mutunule famire gye muva mwenna. Ensobi taatawo ne maamawo ne baganda bo ze baakola toziddamu. Bayinza okubanga mbagakola okuzaala abaana bangi naye waliwo abasussa ndi ku myaka 3 nina abaana 10 ng'olinga abiika amagi. Njagala kubasaba kebeera taatawo maamawo baganda bo
addictions ki mize ki egiri ewammwe gitunuulire biki ebyaleetera famire gisanga njavu nti gwe kaaliyo ng'alina ku ssente biki ebyo ebyakolebwa abeewamu ebyabasinaanya ebyabbika famire ebyabbika ekika ebibbisa omusaayi gwammwe ebyo tobiddamu gwe bitunuulire tobabuulira naye gwe tobiddamu gy'obeera osobole okuba nga olina obulamu obusingako bonna bonna babadde bakozesebwa gwe beera entrepreneur bonna bonna babadde gwe beera kino ebyo bakola tobiddamu babadde banywa mwenge tonywa mwenge babadde balina abakazi bangi gwe wasoomu ensobi abamu ze bakola toziddamu ekyo kimu ekyokubiri kyembasaba wetunulemu munda mugwo weekoleko personal diagnosis biki byokola ebitakkirizibwa what is standing between you and your successful journey weebuuze what vehicles do you need okuva wooli ogenda weyagala ogenda weetaaga motoka ki biki ebirina okutwala gy'olina okulaga weebuulirire mutule mwebuulirire do some kind of examination some kind of analysis olabe mwetunule biki byolina mugwe weekoleko SWOT analysis what are my strengths what are my weaknesses what are the opportunities I have what are my threats what are my values what are my likes biki what are my dislikes weekoleko some personal inventory mwolabe biki byolina munda mugwe biki ebyo ebiri byotandaba kukozesa mazima biki ebigenda okufa naawe omusajja yagenda n'agamba ekifo ekisinga obugagga gye tuziika abafu gye tuziika abafu biki byogenda okugenda otimbe ebijja ne talent so biki ebigenda okufiira muggwe mazima so mwekeberemu munda muggwe biki ebirimu byokyasobola okuwa ensi then akantu akaddako kebera bakuliraanye mikisa gyegiriwo buli wamu waliwo omukisa sente zivamu energy maanyi power yereeta sente tebazinoonya bunoonya ngaokola bukozi nnyo sente zigoba nsonga linadde ngamba n'abantu sente abamu mwazokolako nnyo ebikolobero buli weekuulya ng'oginoonya yeeyongerayo zaabaloopa dda musaba financial breakthrough tesobola kujja kubanga sente wezajja mwazikolako ebikolobero bingi nnyo ne zifuna ne zinyiiga sente yonna ensonya ate bwegenda tedda bwobanga wafako bilioneya n'oyavuwala saba mukama kuume tezigenda kudda so to break the news njala kubasaba bannange muntu mulabe mikwano ki gye neetaaga bantu ki neetaaga ani ogenda gyendaga buli muntu yenna mugeze okukola nti no mwetunuulira mwekolako analysis look around yourself what do you have what opportunities do you have biki byewetaaga kugamba kebera around you then akada akasembayo look up bino bigaba bya musajja mu Nigeria look up tunula waggulu olabe twetaaga mukama katonda look up there and see mukama katonda byakoze waggulu ne ku nsi mutambule ne mukama katonda abeerenga abayamba temukola bintu mukama byatabagala kukola mugoberere ensonga mbeere n'emitima emirungi mbeerenga mwagaliza mubeerenga muli b'amazima buli wakola ebintu ebitakkirizibwa ensi eno ekukiikira ensingo ensi erina amaaso gye tubeera mu bufuuna nga tukola ebitajja mukama baakulaba nti omwana w'abandi omusiize mukenenya ensi eba ekulaba nti omwana w'abandi omufunisiza olubuto oganye omulabira simu oziggyeko ensi eba ekulaba nti wazaala abaana oganye obbaweerera ensi eba ekulaba nti sente za sako wazibba zonna miliyoni 6 ensi eba ekulaba nti abakazi b'abandi olinonya amaka g'abandi yagadde bak'abandi otutte basajja b'abandi ensi eba ekulaba ng'okutta akaana mazima ensi eba ekulaba ogenda okulengera nga naawe gye biggweredde osiraanye buli muntu yenna alina omukono mu kusiraana kwe buli omu alina omukono mu bwavu bwe buli bizibu byonna ebituliko waliwo ensonga ezibinyonnyola so bonna enfundikira nsaba katonda ffenna tukuume nsaba mukama katonda abayambe never be a case study of failure buli muntu w'okula obulamu bweza bufuuka warning oba example never be a warning to the younger generation be an example a role model a mentor and a leader ate kati abatasaba nnyo beerawo tusabeko abantu bangi tubabula bababule tumusanga ku lumbe n'afunako akasaala katono n'agendera awo netumusanga awo mu kuziika tumusanga ku pate naye n'atuuka mu miseggwa n'afunafunako bapajjo abeera alina bibomboola naye nga talina saala ejjudde kati gumamu abo baba tusabeko katono mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina
Mukama Katonda ayinza byonna. Biki bye tusobola okwogera okwebaza? Nkwebaza Mukama ntuli balamu. Nkwebaza Mukama buli mukisa gwonna gwe tubala ku ngalo zaffe. N'emikisa gyonna gy'otuwadde Mukama nga tutugiraba naye ng'ogituwadde. We thank you Lord. Naye okusinga byonna tukweza ntuli balamu. Nkwebaza omukyala Ruth Kalibala ne ttiimu gy'akola naye Mukama ku mukutu guno. Nkwebaza bonna abagenda okulaba vidiyo eno. Nkwebaza Mukama bonna abadde batuwuliriza n'abagenda okutuwuliriza n'okutulaba buli omu musabira omukisa. Nsabira omukisa omukutu guno ogwa Ruth Kalibala. Nsabira omukisa bakola nabo. Nsabira omukisa mwenna abawuliriza ebigambo bye njogedde. Mwenna mbasabira omukisa guno gubatambulireko nga mugenda mu nnaku enkulu eza Easter. Omukisa guno wongere okubalambika mu 2025. Mulambikire mutaasibwe. Oba waliyo buli kabi konna akabadde katulenze tukasazzaamu. Oba waliyo buli mbeera mbi ng'ebadde twepikiraga tusaanyaawo tugisaanyaawo.